mutya abagala balungi ab'ekumi na kusenga 5256 mbaniriza ate nakyo olunaku olwaleero ngenda kwogera ku muntu amala nga yeebase oba okwerooterera kye tuyita okwerooterera noweebaka n'oyimuka ku makya n'okera ku makya ng'obuliri wabutobezza either mukazi either musajja kiyinza okuyitibwa wet dreams naye wet dreams zirimu ebika. Waliwo abantu abakiconfusing waliwo yangambye senga waliwo yangambye nti nsobola okuba nga kuba nasomesaako wano omusoma actually saagusomesa naguhintingako ko twali ku live emu ne ngamba nti waliwo abantu abalina ebibakozesa like ng'olina omusajja mu bulamu bwo oba omukyala ajja mu kirooto n'akukozesa ekyoto kino nga kyeddingano baso asobola okugira mu bifaananyi by'abantu b'omanyi omuntu ono asobola okujja ng'olusina mu kifaananyi kya muntu bwe nolaba kintu ne kijja ne kikukozesa ekiro genda okuyimuka nga kituufu ddala obadde ng'omuntu ali mu kikolwa okwoye ate ng'olaba obuliri obukoze eki obwonoonyi. Kati waliwo yawulidde omusomo ogwo sigujjuka yangambye singa naawe nakuwulidde ng'ogamba bw'oti naye ntya nnyo negenda omusawo n'amugamba bwezo ziba wet dreams. Tugenda kwogera ku kye tuyita wet dreams oba twogere ku muntu okwerooterera nga muto. Okwerooterera n'okukozesebwa mu kiro bya njawulo. Omuntu yenna okwerooterera olina okubeera ng'oli wakati w'emyaka actually generally kibeera wakati wa myaka kitandika ku myaka 10 kisinziira ku hormones z'omwana naye ng'abasinga batandika ku myaka 13, 14, 15 ne kikomaawo abamu oluusi ne kyeyongera paka ku myaka 19. Omuntu yenna kasita obeera ng'oli sexually active nti weegatta n'abantu oba n'omuntu kakitwala nti oli mufumbo oba olina omukyala nti weegadanga n'omuntu ebintu bino biba tebirina kubeera nga bikyakutuukako nawe kiba kikontinuwenza oba nawe kiba kyeyongeddeyo tekitera nnyo ku affectinga muntu like kiri very rare wedreams zikoma ku myaka 19 ekinene bwe kiba gwe okyakiyina ebiseera ebisinga kibeerawo nti teweegatta ate olina agi ey'okwegatta oba olina obwagazi oba olina okwagala bwenti wemanyi kitwala okwagala okwegatta ne kirinza okuviirako okubeera ng'ofuna embeera eyo naye omuntu ng'oli mukulu ng'olina omukyala olina girlfriend olina omwami wo mwegatta you have what we call a normal active sexual life kizibu nnyo okubeera ng'ofuna kye bayita wet dreams okwo tekubeera kwerooterera okwo kubeera nga bakukozesa waliwo ebintu ebikozesa abantu mu kiro like olinza okuba bakikusindikira osobola okuba wali ozunga ne kikugwamu oba otambula n'okyambala osobola okuba nga kiri like it's a generational curse nti oli yakiteeka mu kika kyammwe yabaloga omutuuka ku bbanga bwekiti nga kibakwata but usually bwe tugenda mu ddwaliro ezzungu abantu abasinga oba abasawo abasinga abasomye nnyo science balina ebintu bye badinayinga until nga bimaze batuukako but obanga tekiri ku ye ajja kunnyonnyola gwe nga byakunnyonnyola ye amanyi nti bye bituufu era ng'akakasa nti ki bye bituufu naye ng'ate oluusi si bye bituufu. Kati for example embeera ng'eyo omuntu oli musajja wa myaka 35 oli mukazi wa myaka 29 naye oli kuŋŋamba nti buli lunaku kubanga ne bw'obanga kale tuli ku kwerooterera tugambye nti kale okyerooterera oli myaka 29 naye okyerooterera tekigenda kubeerawo nti kigenda beerawo buli lunaku kisobola okukozesa like osobola okwerooterera once in a while katugambe olina firimu gye walabye ey'obukaba ne weebaka n'oyimuka nga weerooteredde ebirowoozo byo byabadde at work while you are sleeping kyova weerooteredde oli mukyala olina gwe walabye yakukyamudde oli mulaavu olina omuntu gwe weegomba n'omuloboozaako ekiro oba n'ajja mu birooto byo ne weerooterera kigenda tuukawo lumu na lumu ate nga like kiyinza otuukawo mu mwezi omulundi nga gumu ekituukawo mu myezi 2 omulundi nga gumu but ekintu ekyeripiitinga n'obeera nga gwe buli bw'ozuukuka katugambe mu wiiki bakozesa emirundi nga 3 mu wiiki bakozesa emirundi nga 2 oba weerooterera gwe kyoyita okwerooterera emirundi nga 2 kwegyo emyaka bw'oba oli muvubuka myaka 14, 15, 19 osobola okwerooterera buli lunaku it's okay osobola okwerooterera once in a while nti ate n'ekirala kino kisinziira ku muntu oba it varies from one person to another osobola okusanga omuvubuka nga ye teyeerootererangako ate nga kiri okay kiri nomo tugamba kubanga sifunanko wet dreams oba serooterangako siri nomo oli very normal osobola osanga omuvubuka nga ye yali afunyeeko ku birooto ebyo oba yali yeerootereddeko like once in a while nti mu mwezi mulundi gumu oluusi yekifuna katini ne kigenda n'osanga oli nga kiri too much nti buli lunaku oba mu wiiki asobola okifuna emirundi ki but it will not be consistent newe kiba kizze nga kizze bwe kityo as you grow oba gy'oyongera okubeera nga weeyongera okukula otandika okusala ku ki
ku ngeri y'okwerooterera ogenda okka wansi nti buli lunaku kati yadda ku wiiki kati yadda ku bbanga bweti kati nodda ku bbanga bweti erikendeera naye gwe oli muntu nti and actually oli mu myaka 3 oba akangamba 25 mu myaka gyo gino ejja teen wali obubukira. This is where your body was developing, hormones ziri very high, tezitegereka ziri wano like oli on puberty, omubiri gwo gutandise okubanja bino n'ebiri gutandise okukyukakyuka kekana akaseera akandibadde perfect okubeera nga weerooterera mukati gwe teweerooterera kati oli mu myaka 25 otandise okubeera nga okozesebwa gw'okiyita okwerooterera. Mukkiriza mugaane oba oli munaddiini oba olina ddiini mpitirivu oba oli mu kisimanyi batikkiriza gaana ebintu ebimu mu nsi muno mwebiri twabisangamu tulibirekamu. Ekyokubigaana nti tebiriimu tekibijjaawo. Just denying something does not mean it does not exist. It exists. Just okwefuula nti tekisoboka tekitegeeza nti tekisoboka kubanga oba okimanyi nti weefuula bwefuuzi nti tekisoboka. So mulekerawo okubeera nga mu confusing ebintu ebimu. Mulagajjalira embeera yammwe nti omuntu abeera akozesebwa n'atandika okubeera nga awoza nti bino biri agenda okuzibuka amaaso nti yeetangire, agenda okuzibuka amaaso nti yeetaase oba yeetereze nga tekikyasoboka. Kubanga singa oba n'ekintu ekikozesa, the more it goes on happening, kibecoming familiar n'omubiri gwo. Bw'oba tebaakikusindikira nga wakironda kkubo oba wakisanga busaanyiza kikutomera, buli bwe kibecoming familiar n'omubiri gwo oba buli bwe kimanyira omubiri gwo kigafuula amaka gaakyo. N'otuuka kati ne kikwerippako ng'okukyejjako lugenda kubeera lutalo lw'amaanyi. So omuntu omukulu teyeerooterera. Kale asobola okwerooterera but kaŋŋambe kiyinza okubaawo omulundi nga gumu mu myezi 6 oba omulundi gumu mu myezi nga 2 naddala oli mufumbo olina omukazi like omubiri gwo gufulumya enkwasa omubiri gwo gukola ebintu bino mbu weerooteredde. Leka nkubadde okwerooterera sometimes kubeerawo because of your hormones, kuyinza okubeerawo because olina ebirooto by'ofuna ebirimu abawala beweegomba ku ssomero, abawala beweegomba b'okola nabo okuba obufaananyi mu mutwe gwo. Kati obukuba ogenda okuba kati this is the memories that replays in your memories at night. Ng'obirabaawo ali awo atambula akola atya n'obeera ng'ogenda kwesanga ng'osamudde. Oba osobola n'okubeera ng'osobola okwerooterera like mu bukulu oba mu buto. This can happen because of the friction that happens ng'omuntu yeebase. Nabagamba omusajja waba yeebase asobola okufuna omuyimo oba asobola okuyima emirundi egisukka mu 10 ng'oyima nga bw'ogwa because of waliwo ebintu ebyenjawulo ebireeta embeera. Waliwo system omusajja gy'alina mu mubiri gye bayita parasympathetic system osobola okuba nayo nga yeviirako okubanga ofuna ogwo omuyimo. So osobola n'okubeera nga weebase but amasuuka ago nga balaba omusajja bwafuna omuyimo gw'okumakya. Omuyimo gw'okumakya gwa njawulo ku kintu kubeera nga ekyo kyo kiri nnomo ku kintu okubeera nga weerooterera oba nga bakozesa nti osobola okubeera nga weebase katugambe weebase nga otunudde wansi naddala abantu abebaka nga beebakidde ku lubuto. Muno mu kwekyusa ku mufaliso bw'oti osobola okubeera ng'okuuta omubiri gwo naddala mu abantu abasula mu bu underpart bokka olwo n'abasula obwereere okuuta omukira gwo ku mufaliso oba ku masuuka ojja kwesanga ng'olinza okwesanga ng'omaze mu mbeera bw'eti oba ng'osamudde. But it does not mean nti ekyo kibeera kwerooterera. Kiba kigeza wasamudde because of the friction that happened. Okitegeera? Naye omuntu afuna ekirooto nga weegatta n'omuntu n'omala okubeera ng'olaba weegasse naye n'oyimuka nga n'amaanyi owulira nti nkozeseddwa like nkooye ndabika ng'omuntu ava mu exercise oba n'okebera ng'olabira ddala nti woobadde waliwo amazzi, ekyo tebakiyita kwerooterera. Obeera okozesebwa era oba weetaaga kubeera nga weetereeza. Okitegeera? Bwe kiba kikyali kito waliwo ways tusobola okukozesa okubeera nga tukipreventinga oba nga tukigoba naddala nga tebaakisindiikiriza busindiikirizi kujja gy'oli. Kye baasindiikiriza obusindiikirizi bino birinza obutakikolako oba ojja kwetaaga era ddala maanyi. Qur'ani bajja kuyambako Bayibuli, edduwa, essaala, ebyo byonna oba n'okugenda gy'osabiramu oba busamizi oba bakinze sifaayo. Buli muntu yamanyi n'oyo gw'aba asinza. Nze siina muntu gwe nzikakkanya, siina muntu gwe ngamba nti gwe okkiririzamu ono oli mubi nnyo. Ffenna tukkiririza mu bakatonda ab'enjawulo. Ku kasita osalawo nti oyo gw'oyagala era gw'okkiririzamu, you are good to go. Nze ŋŋanze bwentu bwenze bwendi.
So oyinza okuba weetaaga divine intervenience oba okuva waani oba okuva waani yonna naye nga weetaaga amaanyi agasingako ku gano ge nandigambye amatini agukozesa byebyo byange temuna subscribe na likinga no commentinga omukama abankumire abanjagalire mbeere bulungi temujjanga okwo. Yeah.